Yes, Projan Media kwokyali era kwekumidde eddakiika zino zennyini nabbi omukazi olunaku olwaleero mu kkooti ya Buganda Road ebadde ekulembeddwa omulamuzi Gladys Kamasanyu egaanye omuwa bail era n'omusango gugaanye okugobebwa nga munnamateeka we Lutalo wabadde asabye kkooti ebeere ng'egoba omusango guno oguvunaanibwa nabbi omukazi oyinza omuyita Maggie Kayima eyali mukyala wa Pastor Yiga omugenzi essaawa zino emisango gino avunaanibwa emisango esatu obufere okukweka Pastor Siraje Sentamu n'emirala omuli awo okubanga okubulankanya oba okubba gy'emisango gye basobola okuba nga abamuvunaana nabbi omukazi Maggie Kayima wamu ne banne omuli Mondo Mugisha Pastor Mondo Mugisha naye avunaanyizibwa naye Pastor Mondo wenjogerera ye ne mu kkooti teyasobodde kubanga alabikako ne mukomera taliiyo tebaamusiba naye nabbi omukazi n'omunnamateeka gwe bayita Alex ye bo baabasiba era Alex abadde kitalya era nabbi omukazi ye abadde kiggo era essaawa zino gye basobola okuba nga bamuzzaayo asibibwe paka ennaku z'omwezi 6 omwaka ogujja oba otegeera butegeezi nti nabbi omukazi Christmas egenda mumusanga ali mu kkomera munda ekiggo n'oyo munnamateeka gwe bayita Alex gundi Christmas egenda basanga oba oyinza giyita ne New Year's Day egenda basanga nga bali mu makomera ago gennyini ge basobola okuba nga nkumenyera ekibavunaanira ekibateesa mu kkomera essaawa zino nzijukira emboozi twagikolerako mabegakaawo nabbi omukazi ono abeekobaana ne banne ne basobola okuba nga baafera abantu mu bitundu bino wammanga Luweero Kampala wakati Luweero Tororo Mbale mu bitundu by'e Bombaawo Matuga Kawanda Kawempe basobola okuba nga baferera ddala abantu ssente nga babalimba sponsorship nga mbimanyi mumanyi eggwanga lyaffe abantu basinga baavu so we bawulire ekintu ng'ekyo abadduka supiidi basobole okuba nga beefunirako mu kisogo so bapasita kwaliko babiri Siraje Sentamu eyatoloka eyayitira mu bitundu bya Mutukulaawo era ng'essaawa zino omusango egimu ku misango gye bavunaana nabbi omukazi omuyite Maggie Kayima era gwe gumu ogw'okukweka n'okutolosa Pastor Siraje Sentamu mumanyi owaawe Matugaawo akyaliwa Pastor Mondo era essaawa zino wenjogerera egyo emisango basobola okuba nga bagizza wakati wa 2014 ne 2016 bwe baferera abantu obuwumbi obuwerera ddala 5 just imagine 5 billion gwali ku Projan Media TV essaawa zino njagala obeere ogende mu comment box naawe osobole okuba nga ofuuko omulamuzi nabbi omukazi agwanidde okuba nga agenda mu kkomera ate ng'abalala beeyazza nabo emisango bali wabweru nga gwe nnyinza okugamba nti oli ng'oggyeko yatoloka Pastor Siraje Sentamu yatoloka ng'ayita mu bitundu by'Emutukula n'ayolekera eggwanga ly'e Tanzania Pastor Mondo Mugisha tumujjukira ono yaliko nnyo mawulire yaliko n'oli omuwala yeekubisa ebifaananyi ng'ali bwereere ffenna tumumanyi oyo gwe bayita Doreen Kabarebe oyo kyaliwa Pastor Mondo nnyo so naawe osobola okuba nga ogezaako okuba nga otunulira ensonga no analyzing n'otegeera Pastor kkubo ki lyakutte ekkubo lyakutte ettuufu oba kyamu akyengezako tegeeza Pastor Mondo ekimuganye okuba nga alabikirako mu kkooti ya Buganda Road maaso g'omulamuzi Gladys Kamasanyu Pastor Mondo ategeeza ng'ayita mu balooya be okuba ategeeza nti alina COVID-19 era tasobola kuba nga alabikako mu kkooti akyali mu isolation ffenna tukimanyi ekirwadde kino ekikitangira kiri kimu isolation wejja mu bantu n'osobola okuba nga obeera weka nga toyina gw'osemberera ng'okozesa kali ka slogan katonsemberera era Pastor Mondo munnamateeka we basobola okuba nga ategeeza kkooti nti mulwadde wa COVID-19 tasobola kulabikirako mu maaso ga kkooti naye oyinza okuba oli awo ne weebuuza kulwaki abalala bali munda
ate nga Pastor Mondo ye ali wabweru. Ekyo nze naawe tetuyinza kuba nga tukitegeera ne tusobola okubaako bye tuteebereza. Naawe osobola okuba nga oteebereza n'ogenda mu comment box n'otutegeeza ku lwaki oyinza okuba olina idea enneneko oba olina ekyomunda ky'omanyi ekikwatagana ne guno omusango n'osobola okuba nga otegeeza ku lwaki Pastor Mondo Mugisha ali wabweru, ali abutaala. However nga ali mulwadde essaawa zino nga alina COVID-19 naye ku lwaki ali abutaala nga abalala bali munda. Nabbi omukazi olunaku olwaleero ayungudde amaziga gabadde g'amaanyi nnyo ng'ayita munnamateeka we okuba nga asaba abamuwe bail, ate ne munnamateeka we n'asobola okuba nga ayongererayo ddala okuba nga asaba omulamuzi guno omusango gugobebwe nga gugamba oludda oluwaabi nga agamba munnamateeka oyo agamba oludda oluwaabi omusango guno bajingirira mujingirire era teguliyo. Nga bwasobola okuba nga ategeeza nti guno omusango mujingirire teguliyo yadde teguliyo, era ng'asaba basobola okuba nga bagugoba mu kkooti. Omulamuzi Gladys Kamasanyu kyasobola okuba nga agaana, asobola okuba nga ategeeza n'ayongera okuba nga asomera nabbi omukazi, njagala muyite pastor, oyinza omuyita mukyala wa Pastor Yiga omugenzi essaawa zino. Nabbi omukazi bongedde ne munne basobola okuba nga bamusomera emisango 3 nga gibwe njikutegezaako okukoza obukujjukujju n'okutolesa omu ku bavunaanyizibwa mu guno omusango era nga ye Pastor Siraje Ssentamu ogw'obufere ogw'okuggyako abantu ssente mu bukujjukujju gye gimu ku misango gye basobola okuba nga bamusomera. Naye gwe munnanga ali ku Projan Media TV nga tuvudde ku gguliro eryo, njagala obeere nga tusooke tutandika okulowoozaamu nga abantu nga ggwe naawe nga bw'oli awo. Ku lwaki guno omusango bapasita be bagulimu ennyo, ku lwaki erinnya ly'abapasita lye likulembedde ennyo mu misango nga gino. Kinajjukirwa ne Catherine Kusaasira naye kwaliko eno ttiimu naye ali abutaala w'enjogerera essaawa zino era ali wabweru. Ate n'olunaku olwaleero naye talabikiddeeko mu kkooti, feesi ye talabikiddeeko mu kkooti olunaku olwaleero nga babasomera emisango gino oba nga babakomezzaawo. Kinajjukirwa mu Novemba wa guno omwaka, omwezi wakati wa Novemba omwezi oguwedde, bano baleetebwa mu kkooti ne babasomera emisango. Nabbi omukazi n'atwalibwa mu kkomera Ekigo wakati n'oyo lawyer oba oyinza munnamateeka gwe badiiringa naye mu zino ensonga, bonna babatwala oli ne bamutwala ekitano naye Catherine Kusaasira ne Pastor Mondo n'abalala abenyigiddemu ogwo omusango, ku lwaki bo bali excluded? Eyo ensonga gwe nange ali ku Projan Media TV njagala tubeere nga tupayinga keen attention ku lwaki abantu abamu tujja funa olunaku tusobole okuba nga tusoma ku mateeka ku lwaki abantu abamu. Yes, Article 28 ewa buli omu eddembe ly'obwebange okuba nga abeera n'eddembe lye ng'omuntu okusaba bail ku bwereere ne police bond. Ku lwaki nabbi omukazi ye bw'asaba bail ne police bond bw'asabye bail leero mu kkooti bagimummye ng'abalala basobola okuba nga bajja bagrantinga nga ssemateeka Article 28 bw'alambika bulungi nnyo eddembe ly'omuntu. Ssemateeka Article 28 ayogera bulungi ku ddembe ly'omusibe. Naye tujja funa olunaku olulala tusobole okuba nga tudisikasinga ku bintu ebikwatagana n'amateeka. Tujja funayo emisango nga gino nga tugifollowinga nze naawe ali ku Projan Media TV essaawa zino, tubeere nga tufollowinga musango ku musango tusobole okuba nga naffe tuvunula amateeka mu lulimi lwaffe nga bannansi nga basivilian atali munnamateeka gw'oluvunule otegere n'eddembe lyo ng'omuntu omusibe oba ng'awawaabiddwa osobole okuba nga nawe otegere eddembe lyo lyonna ssemateeka lyakuwa. Gw'atana subscribinga mbadde nkusaba osubscribing eddakiika eno yennyini subscribinga ku Projan Media TV tusobole okuba nga ensonga tuzitambuliza ddala bulungi nnyo ddala. Gwe mulundi gwe gusoose era gwe gwennyini gwe nsobola okuba nga ntegeeza nti subscribinga kati sobola okuba nga tweyongerera ddala bulungi nnyo ddala likinga, sharinga, commentinga osobole okuba nga abalala nabo basobola okuba nga bategeera ensonga ezigenda mu maaso ng'osharinze emboozi eno bulungi nnyo ddala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.